bwe kati wa January n'ogwokutaano n'obudde kati nga tonnafuna birabo, tonna kuba ndongo, tonna champagninga, tonna sharinga, tonna shabasinga, tonna lya keeki. Nulira nnyo, sabira nnyo. Omukulu Dano kimanyi nti kati omwaka wagutandise. Mwaka twaguyingira. Atuli naye gwakubiri. Omwaka omutuufu ogenda kutandika omaze okujaganya mazaalibwago. Dekanaawo. Sikulimba. Either mubi oba mulungi mazaalibwago. Kyogamba nti mu nsi y'omwoyo ffe emyaka tugibalira ku mazaalibwa gaffe. Yes. Emyaka tugibalira ku mazaalibwa era n'akukwata akukwatira awo. Awo oyingiridde omwaka gwo. Awo. Bino byonna kati nebyoseetinze wano we bikyukira awo. Either bikyuka byeyongera mu jjiya oba bigongobazza. Biddawa biddawa. Yes. Kati omuntu alina kukola ku mazaalibwa gwe. Oba butakiza amabega. Nange nakize anti ekitegeeza omuntu ekisooka ku mazaalibwa go. Tewandifuddeyo wansose n'olwana ku kintu kimu. N'osibira olunaku lwo n'olusigira ate n'olukweka. Abamu nga twamala okuzoogera zaayitawo dda okubeera. But it's my February babies. February babies. Omuntu omusala olubereberye amulonyeze. Mundagane. Kasimulabane. Nchowa yoli mundagane. Abamu seba yekasa. What is lubereberye in English? Yeah. Agala kale ali kummanyi. Kummanyi. Ani nawe ate musumba wayi. Abantu abagala kukola nange soma nnyo Bible at least njawulo ekitabo ekikadde ku kipya. Sebo. Oli okimanyi nti ate oli bali mu church. N'abuuza munne. Musumba yagamba mu bikule Baluumi. Romans. N'abuuza munne nti why? Baluumi cheki. Na Baluumi izi Balundi. Yabuuza Balundi. Yawa anse yasaba fulumya. Etuka tumutaka emikono gwaliraanye nego baliraanye ate mu kirasi batugamba bagamba ga watudde nabo wala nga gwatudde naye pekasada gwamu yakubuuza oli mu kifo kya musumba tugende ku kiddako emmere yabuzize emmere first ekisooka kigambo kya Katonda. Amosi 8:10 mmeka? Amosi 8 Amosi 8:10 mmeka? Amosi bw'osoma Amosi 8:10 mmeka? 13, 12. Amosi 8:11. Amosi 8:11 egamba nti walibaawo ebiseera bijja nga mugenda kubaawo mu nsi enjala. Etali ya mmere era n'ennyonta etali yaki y'amazzi naye y'okuwulira ekigambo kya Katonda. Ekitegeeza nti ekigambo kya Katonda mmere. Ekyo kimu nti emmere ekiikirira ekigambo kyaki kya Katonda. Ekyo kimu. Bw'osoma Matayo 4 wali eriwe twasomye ku stand. Yesu yamugamba atya? Yamugamba nti omutaabeerengawo kuki? Matayo 4. Taabeerengawo lwa mmere yokka. Naye wabula ku lw'ekigambo kyaki? Kya Katonda. Ekitegeeza n'ekigambo kya Katonda tukirya. Nakyo n'okkuta. Export TV to the world. Omwagalwa alaba Export TV tuba tusonze. Oli otya ngulamusizaako kyotusizaako engalo giri gitya. Kansubire nti Mukama mwenna abatambuza bulungi era abakuumidde ddala. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe atenderezebwe era agulumizibwe olw'ebyo byatukoledde n'ebyo tusuubira byagenda okukola n'ebyatagenda kukola olw'ensonga ezimu era eziyamba ffe nnyini. Kuba Bayibuli egamba nti ye alina pulani ennungi ku bulamu bwaffe. Olunaku lwaleero nkomyewo ne Musumba Ssekitoleko Peter nga tuzze kuddamu ku bimu ku bibuuzo byammwe. Omanyi Musumba Peter yeewaayo okubaterawo session eno n'agamba nti at least buli week ajja kujjanga addemu ebibuuzo byammwe. Kuba nti eno tebadde live ku TikTok naye nga era woogirabidde ku YouTube osobola okukola kyekimu
nawe samwe ekibuuzo kyo era kisindika ku namba ye oba kiteka ku namba ya Export TV enamba ya 0770 942 ne comment section osogikozesa byonna birungi mu Kristo musoma sabo sokola muse ku bantu bana alamusizaako mwenna linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nze musumba Ssekitole ku Peter ndi wano ku Expo leero n'omukulu Dani banyabo ne basebo ekimu ku kintu kye tuyinza okukola kwe kuzimba obwakabaka bwa Katonda en kingdom business ti whereby teri tukolera magoba naye tuli kuliisa bwakabaka tuli kutambuza bwakabaka bwa Katonda kubamu kubagenda owulira video eno bali mu Uganda abala bali bweru wa Uganda era nga tebagenda sigala kikimu waliwo okumanya ko bagenda okufuna insight waliwo kye bagenda okufuna so nze musumba Ssekitole ku Peter sangibwa ku 0756 12 96 98 olunaku lwaleero musumba sigala nakusooka kulanga abagaga baffe tugenda kuyitawo butereevu ku bibuuzo ebibadde nga bitubuuzibwa kuba twasembayo okukola vidiyo ezasembayo tulina omu ku balabi baffe yabuuza nti musumba Sitaani amanyi Bayibuli ate nga nange wenkirowoozaamu ndaba nga kiconfusingamu kuba kituufu yava mu ggulu naye tukozesa Bayibuli okumugoba nze nga suubira nti agimanyi mpozi gwe naye tuwe ku answer kibuuzo kiri Sitaani amanyi Bayibuli Sitaani Bayibuli agimanyi si kugimanya nti Bayibuli weeri abula agimanyi ebigirimu amanyi content alimu ndoomo kati omanyi asina ddamu kibuuzo kansooke nkuyisa eno Bayibuli erimu abantu basatu batya abawandiikibwamu genda mu maaso erimu ebika by'abantu basatu oba abantu basatu Bayibuli erimu ebigambo bya Sitaani mu ebiri ekyo kimu Bayibuli erimu ebigambo by'abantu ale nyiri jogena okusoma nga abantu beboogera era olina okuba careful nyiri kiri weesiba ku nyiri nga lwa Sitaani esiba ku nyiri nga lwa abantu okiraba yinza okwesiba ku lunyiriri nga ngenda ku lusozi lwensabiramu naye nga nakootinga statement ya Sitaani gyolimu okiraba nkiwuliriza waliwo negundi ebigambo nga bya Katonda nga yayogera kitabo kya Katonda kyonna wamu naye yalekako ne characters endala nezoogereramu onfuna kati abuuzizza nti Sitaani amanyi Bayibuli ye agimanyi bulungi nnyo agisinga ne ba Christians asinga Sitaani amanyi nnyiriri okuva ku lubereberye okukoma ku bikulirwa ebitabo 66 ziriwa bimuli mu kichwa ennyiriri 2,013 sorry verses ziriwa mu mutwe gwe essula 3 essula 3 egundi chapters nazo zirina asalaza nti amanyi Bayibuli deep down to the full stop amanyi wali full stop bulungi nnyo amanyi wali question mark amanyi wali exclamation bulungi nnyo amanyi byonna buli kimanyi wekiri naye kye tumusinga ffe kimu tiyabimanyi naye abikozesa ng'okwagala kwe kuli ate ffe tubikozesanga tubikozesa papasire nga kijjayo Katonda kyayagala ti Sitaani ye akiwetaweta bwati kyogere kyayagala kirina okwogera ye nga wakiwulikike ye akiwetaweta bwati kyogere kyayagala twists them and misuses them kuba nzijukira wensonga mujukira nga ayogera mu Bayibuli yagamba nti tebagamba owulira wakikotinga tebagamba nti newonaabuuka tojja kufa leka nkusomerewo Matayo 4:5 Matayo 4:5 egamba awo Sitaani n'amutwala ku kibuga ekitukuvu n'amuteeka ku kitikkiro kya yeekaalu n'amugamba nti atutte Yesu oba oli mwana wa Katonda buuka ogwe wansi kubanga kyawandiikibwa ani akwotinze Setaani
kubanga kyakola kyawandiikibwa nti alikulagiza bamalayika be mu mikono gyabwe bali kuwanirira oleme okwesitala ekigere kyo ku jjinja. Sitaani akwotinze lunyiriri ki? Akwotinze Zabbuli 91. Sitaani agirina mutwe. Zabbuli eriko ebitabo 15 essula 15. Zabbuli yokka eriko essula 15. Agikwotinze. Abula yalonda the best fit. Yalonda the best fit. Ate nno takubye miisi. Waliwo ayogera n'agamba nkoze ensobisi eweruli. Leka tulabe byayogedde ddala weebiri. Zabbuli 91 olw'11. Olw'11 Zabbuli 91 egamba kubanga alikulagiriza bamalayika be bakukuume mu makubo ge gonna. Wenyini nga wekyali bwe kisitona naye yaluweseemu bwoti agasseemu ebitaliimu. Lwaki ayagala aleetere Yesu akola atya? Akole kyayagala. Kyobalaba Sitaani asobola okuteeka mu kintu nti otya. Sitaani asobola okuleetera okubba nga mu kanisa n'agamba kati waliwo nakunyumizaako. Waliwo yabba mukyala pastor sente z'emitwalo ekyo ena n'agamba eddoboozi yamugamba nti mubbe kubanga ezo sente era sigala zammwe mwe abaziwaayo zivaamu Sitaani asobola okuleetera mu okola ekibi naye nga akutereddewo akanyiriri akubaakinga with the scriptures. Tekiri mu buzibu bw'osiiba ne bw'okola sexy. Nante wamma tekikakasa kubanga Sitaani tasobola kusokola nyiririza atamanyi. Kuba Bayibuli eggwawo olina kweyongera kukendera. So nti alina okuba nga amanyi wa weruli okulusokolawo. Bw'alusokolawo n'ateekako ekigimusa. Akwotinze. 2. Sitaani gw'olaba oyo Sitaani is intellectual and spiritual. Mugezi ate wa mwoyo. Kati mu nsi muno tuli ba mwoyo. Katonda mwoyo. Naffe tuli ddaani mwoyo. Lwakuba twambadde omubiri. Katonda mwoyo. Era twatondebwa mu kifaananyi ki. Ne Sitaani muki? Mwoyo. Sasa bimwe yabitegera bulungi. Tiwaba nga tetunabaawo yaliwo. Kubajjukira yabeeranga n'ekitaffe wa waggulu muggulu nga Lucifer malayika yali malayika. Yaliwo yamanya buli kimu nga bwe kitambula agimanyi. Kyolaba bwe yajja okema gundi Eva yajja era mu lubereberye 3 lusooka bamuyita mukalabakalaba. So cunning, craft, deceptive. Mukalabakalaba kugamba singa abadde yazejjo twandika yasoma psychology. Amanyi okuyita. Kati kankubulira ati njogere kino bwe njogera abantu bagamba Sumba Peter no alaika munafu. Naye siri munafu naye njogeza kumanya. Sitaani w'amaanyi n'okutusinga abantu. Naye kitufuula ab'amaanyi okusinga ye. Ye Yesu gwe tulina mu ffe. Fuli tumusobola ffekka era singa Yesu agosani yakola budedda. Gwe olinga nga bulaba akapapula akufuwa bufuyi bwati. Akufuwa bufuyi. Nguwe ekyawandiikibwa nkulage nti Sitaani alina okumanya. Bwakuba okumanya kwe abulako obedience. Is knowledge but without obedience. Yakobo 2:19. Baba Mukama nsubira ntuba tukola video zino nga munootinga. Kuba ebiwandiiko bino bituyambako n'okubisabiramu. Amin. Okkirizanga Katonda ali omu akola obulungi. Era ne basitaani bakkiriza ne bakankana. Manyi nti ne Sitaani akkiriza. Era naye akankana. Era naye ayogera naye ennimi. Sana ayogera mu nnimi. Kiki ekyawandiikibwa? Amanyi, Sitaani amanyi. Abamu abalikola 10,000 mu mutwe. Gye bali tulina bangi abo.
Niyo okimanyi nze labba era njagala kuteekawo yakuteekawo akabinkano njakufunayo ku bantu bansupporting tegekewo mu church ntandika n'aba church nga omuntu bw'aba asobola nyakuteekawo empaka za Bible abantu mbawe ebirabo yakuteekawo abantu 5 abasinze mbawe ebirabo ebyenjawulo mukabinkano ako banaye omulanga tukukubye direct akateekamu akasente mukabinkano n'abagala okukompitinga obaniriza kati n'abagala okukompitinga nga kuloka kasebya wandiikibwa byo sembera kubanga mukulu ddala kiruma nnyo omuntu myaka 10 myaka 5 kale 10 mingi kubanga tulaba obuweeza bwa Yesu buzimbira ku myaka 3 mu myaka 3 tukusobola okubanga naawe kati ovudde ku level y'aba disciples ofuusa apostle ovudde kubeera follower kati osobola okuyimirira olina ebyandikibwa ebiwera singa oba osaliddwako olutalo lw'omwoyo gw'osobola okuyimirira nebakwatanga ku mulembe gwa King James ne bookya Bible zino ne bazookya zonna zikuba Bible ye eri kuno togyesiga eno anytime sonokera ku machanga teriko nga bagigyeko esono sigalako nenge yogera bilala nnyo bwe bagikwata ne bazookya ziri hard copy zino gundi virus nezirya tuyimiridde ku ki tetubuulire zanze musumba naka notebook kange ya photocopying Bible almost anti akwata biri Bible nabikopa nabiteeka muno niyo bitegeera kasaba kiwanika nabikawo ekiwe nobo nga beera amaze okubikawo kati tuyimiridde ku ki abantu bali mu busamize ng'amanyi ekika ky'eddagala nabikikiwonya biki basamize tebawandiika tebawandiika basamize ababuto nga bebamugamba wano taba na bitabo bwe nomusango ngamba nti ejjembe erikola kino bayita batya eyo gundi nina musajja nagundi wange eyisabati ne bwati awo yalike mandwa bweti we balinyo kina kana kumulaba biliwa wano faba lokole tuyimidde ku ki ate bayiza kino kibatusinga abana mu madini kuba walona eddiini mweteekayo erina n'emisomo babajja n'abaana kuno nabatwala mu Morocco nabatwala mu Buwarabu kugenda kubbinkana mu kitabo kyabwe kati n'omuyimbi Segawa yakadda yabadde Yemen yagenza kubbinkana kati mayi iri muzayiwa iri mwayiwanjiwe kati nefe mukulu dani tuyimiridde ku ki bogera bagezi tesula gundi abandikya wenyi batandikide nahulukuta omutamayina order ya bitabo mu Bible omuntu omusala olubereberya amulonyeze mundagane kasibabane nchowa yoli mundagane ababuse bayekaza what is lubereberya in English agala kale bali kumbanyi kumbanyi ani nawe ate musumba wayi abantu ayagala kuona soma nyo Bible nasi njawulo kitabo kikadde ku kipya sebo oli okimanyi nti ate oli bali mu church nabuza munne musumba yagamba mubikule Balumi Romans nabuza munne nti why Balumi cheki na Balumi izi Balundi yabuza Balundi oyo yawa anse yasaba fulumya etuka tumutaka emikono gwaliraje nego baliraje ate mu kirasi batugamba magamba ga wasude nawo wala nga gwasude naye pekasada gwamu yakubuuza oli mufu kya kati abate bamanyi tuli kuki timanyi ate abantu bakutenye emizimu bagikutte bagikutte ne bagisanyawo bamanyi emizimu amagiramu nti nalose kino oyo kawula oyo nabuzaana oyo bamanyi wala kino guba muzimu webuti naye ebitabo kati kyemugende nti sitaani w'amaanyi omuntu omu nanyigira okumanya w'amaanyi tukyamwesiba nako mumwesibako okumumanya okusinga kino ekyobwakatonda naye nga ate twansinze kwakatonda kuba katonda asinga sitaani amaanyi kati so kyekyo sitaani ebyandikibwa akola ki
abimanyi bulungi nnyo. Musumba ekibuuzo kino kibadde kigira kikuba bannaye ngasuubira ati ansa Musumba agituwadde bulungi. Eyo ansa etegeerekese. Atagitegedde ogira ddamu obuuza comment section weeri. Kati ekirala omwana Katonda kyandibadde yeebuuza ninako wano nabiwandiise. Ono yabuuziza kibuuzo kimu naye kirimu emitendera gya njawulo. Yatandise ng'abuuza what is the spiritual meaning of the following. Nawandikawo nti woman, omukazi. B nawandikawo nti yeast. Sex ya kizimbulukusa? Ekizimbulukusa mu Luganda. N'ateekawo food, emmere. N'amaana ayongerawo nti food given at yabadde ategeeza ki food given at proper time naye wano ku easy alinga yadde ayongerako. Okay, food given at proper time is kiri bwekito is. Okay, tugenda kitegera kati now. Abuuza ati spiritual meaning ayagala kumanya Bible wayogera nti mu nsi y'omwoyo omukazi akiikirira ki. Omukazi bwe tunula mu byawandiikibwa Isaya 5:4 okuva ku Lwokutaano n'okukoma ku Lwomukaaga balaga omukazi basonga ku kyaki. Ne kubikulirwa 12 olusooka bw'otandikira awo basonga ku kyaki. Omukazi representinga kyaki. Era ky'oba olaba Bible egamba bwe bwasoma akanyiriri nti Yesu agenda kujja akimu omugole we. Oyo omugole brides. Jukira omusajja abeera ki? Omugole yaba bridegroom. Yes. Kati bakima bride kyebali kusanga ko ekitageza kyaki bakulaga ye mugole omukyala. Ebifaananyi kyaki? Mukyala. Kati church omukazi ali representing a church of God. Kanisa ya Katonda. Onfuna ndowooza. Mpuliriza. Awo nkuvuddeko. Nkutadde. Kavuddeyo bulungi. Bwe tugenda ku kizimbulukusa. Just kyesategedde. Omukazi okunotamu incident yonna oba kino tali mu kuloota. Amakulu. Ag'omukyala mu omwoyo. Spiritually. Kikusiigira ki? Kisiigira kyaki? Nti ate wembeera mu mwoyo oba mu kifaananyi eky'omwoyo n'alaba ekizimbulukusa oba ekizimbulukusa. Kati ekizimbulukusa kino kyo kikiikira ebintu bibiri. Olwo ekizimbulukusa Bible bw'ekinyonyolanga ekibi, sin, corruption oba ngambe okwononeka kw'ekintu ne false doctrines, ensomesa embi. Kubanga omuntu ali kibaki tukiyita ensomesa embi tukiyita ekizimbulukusa. Omuntu asobola okukwata ekintu ekibi, asobola okukwata ekintu n'akinyigawo mu Bible ate n'akipakirako ebintu n'akibasigira mu kifaananyi okuba ekirungi. Nabagamba wano omusajja yakootinga ekyandikibwa n'ateekako Yeremiya naye nga tekiri nayo ate n'akibabuulira n'akibapakirawo akasaanyi bakitegeera. Kati ekyo tukiyita kizimbulukusa. Ozimbulukusa ekitaliwo okubaawo. Era bw'osoma Bakolisi ekisooka 5 olw'omukaaga n'olw'omunaana ekikulaga. Era Bible ekivumirira ky'okuzimbulukusa. Bakolisi ekisooka 5 olw'omukaaga okukoma ku lw'omunaana ekizimbulukusa. Kati false teachings tukitwala okuba nga kizimbulukusa. Kikiikirira ki? Yeast. Olwo ekizimbulukusa waliwo kikiikirira false teaching ekibi. Okuwulira okw'obulimba. Ekibi. Ne corruption. Obuli bw'enguzi oba obukenuzi okwononeka. By that corruption asanga mulowooza ssente. Corruption si ssente zokka. Omuntu asobola kuba ne corrupt mind. Era Bible waliwo ne corrupt mind. Nawo na kizimbulukusa kye tulimu. Kati ate waliwo ekiba Bible bwekinyonyola ng'ate ekirungi. Ekizimbulukusa kikira obwakabaka bwa Katonda. Era Bible akanyiri kagamba nti obwakabaka bwa Katonda bulinga ekizimbulukusa. Matayo 13:33.
kati ndowooza okufuna yeast oyo kisinziira wa oyimiridde nga gwe omuntu oba kyazze kitya kimwe kijjidde mu context ki obadde osaba ki obadde otambula otya obuziza ki ye line mwosobola okufuga onoonya kusomesa ku ki line oyagala kujjayo ki line mwekijjira soka wetunulemu ng'olabye ekizimbulukusa weebuuze ennaku zino mbadde ntambula ntya nti mbale nebeera mu kabaala nti ekizimbusa kigudde eri nti mbadde mbuuza ki nti ndi mutume oba siri nolaba ekizimbulukusa oli wakabaka waki bwe bukuyise ebyama kitegerekese bulungi mbw'omwoyo ekizimbulukusa wonna wokirabidde kasa kiba nga okirabidde mu nsi etali ya mubiri kiina amakulu ga mirundi 2 naye sinzirawo obadde okoze etya oyimiridde line yo musumba tugende kukiddako emmere yabuziza emmere first ekisooka kigambo kya Katonda Amosi 8:10 na meka Amosi 8 Amosi 8:10 na meka Amosi bosoma Amosi 8:10 na meka 13 12 Amosi 8:11 Amosi 8:11 egamba nti walibaawo ebiseera bijja nga mugenda kubaawo mu nsi enjala etali ya mmere era n'ennyonta etali yaki y'amazzi naye y'okuwulira ekigambo kya Katonda ekitegeeza nti ekigambo kya Katonda mmere ekyo kimu nti emmere ekiikirira ekigambo kyaki kya Katonda ekyo kimu bw'osoma Matayo 4 wali eriwe twasomye ku sitaani Yesu yamugamba atya yamugamba nti omutaabeerengawo kuki Matayo 4 taabeerengawo lwa mmere yokka naye wabula ku lw'ekigambo kyaki kya Katonda ekitegeeza n'ekigambo kya Katonda tukirya n'okutta osobola okubeerawo ng'oli ku kyo nga kwotambulira ge mafuta go tegeeza ekisooka emmere ekikira ekigambo kya Katonda ekyokubiri ekikira spiritual teaching ensomesa yaki ey'omwoyo emmere era emmere etegeeza trust that nullifies the soul obwesigwa obubuliisa emmeeme Matayo 4 Matayo 4 kiri kyekugambye kiri ekyawo omutaabeerengawo lwa mmere Matayo 4 omuntu ajja kasoma kati so esigala spiritual teaching kigambo kya Katonda ne trust obwesigwa obuliisa ki omwoyo waliwo ekigambo kye bayinza okugamba omukulu Ddaani n'owulya nga kikkakanyiza emmeeme eyo musajja yangambye akagambo yolatenda obujulizo wano musajja ataagwa mu bulokole abula yekkatawo bwekasi ani oyo mubulizi wanjiri kati bamuyita Drago wa Rains International Media ebulira njiri naye yatulidde ku story ye naye yatugambye okusituka ku buto okuddamu okusituka yali ali ku YouTube awo nga scrolling najjagwa yawulira kalayini kamu kokka musumba waffe wano musumba Ron Kalungi yali kumanyi wa YouTube nnyo yali ku YouTube n'agamba nti okufa kujja kusanga mu ngeri zonna naye omala okufa olagawa n'ayitawo n'agenda naye akagambo kamusonsomola okumala weeks 2 nga akagambo kamusonsomola yasi yakawulirako buli statement emu yokka na scrolling n'agenda kukiddako naye weeks 2 era yamaliriza amenyese naddala agamba kama kati nkomyewo so it was food byabamuliisa emmere adozo Katonda kati ne kazimbulukuka nemuyingira mu misuwa gy'emmeeme ye kuba yegamba nti nakawulira leero nawatawo 2 weeks okimanyi waliwo omuntu negamba kati kamunoonye kyola si kirungi kweggulawo eri muntu yenna ayogera waliwo asobola okukulisa ekigambo nga kibi ate nekikumalako emiri n'owulira n'okwetta ne wetta waliwo ayinza okukulisa ekirungi ate n'owulira nga kikuwadde emirembe kikukakkanyiza kati so ekyo nakyo eyo emmere bwowulira nti emmere olwo bagamba food for soul baba bategeeza kigambo kya Katonda mmere y'omwoyo
kati ekyo kiwedde. Yeah. Waliwo ati bayita emmere, food given at proper time. Food given at proper what? Time. Ekyo kisonga ku bintu nga bisatu. Ekisooka, it is rightful teaching. Food given at proper time. Abo otegeeza ki? Okusomesebwa okw'omwoyo okugira mu biro ebituufu. Jukira mukulu ddani. Mu biro, mu buli biro waliwo ensomesa yaawo. Kituufu. Nze bwe nafuna enjiri y'okusomesa ku baana. Nali nina enjiri endala nali njala kusomesa ku gates of righteousness. Kano naŋŋamba ebiro bino somesa ng'okunkumulako kusomesa ku baana ng'obagobako emizimu egyababuukira mu mwaka gutandika. Tegeeza nga linga kugamba nti kyogera okusomesa kirungi naye this is not the right season. Soko okiwummuze wali okole kino. Okole kino. Kakiringa kati ekirala. Bwe yanalaba vidiyo eno. Mukama kati obudde buno atunulidde nnyo kye bayita gates. Emiryango. Era buli muntu ng'omanyi nti birthday eri mu bbanga lino okoma mu Gwokutaano. Kisabire nnyo. Mukama yampadde message. Bwe kati wa January n'Ogwokutaano. N'obudde kati. Nga tonnafuna birabo, tonnakuba ndongo, tonna champagninga, tonna sharinga, tonna shabasinga. Tonnalya keeki, nulira nnyo, sabira nnyo. Omukulu ddano okimanyi nti kati omwaka wagutandise. Mwaka twaguyingira. Atuli Naye, mwezi gwakubiri. Omwaka omutuufu ogenda kutandika omaze okunjaganya amazaalibwa go. Leka naawe. Sikulimba. Either mubi oba mulungi mazaalibwa go. Kyogamba nti mu nsi y'omwoyo. Ffe emyaka tugibalira ku mazaalibwa gaffe. Yes. Emyaka tugibalira ku mazaalibwa gaffe. Era n'akukwata akukwatira awo. Awo gwe oyingiridde omwaka gwo. Awo. Bino byonna kati nebyoseetinze wano we bikyukira awo. Either bikyuka byeyongeramu jjiya oba bigongobaza. Biddawa biddawa. Yes. Kati omuntu alina kukola atya ku mazaalibwa gwe. Oba butakiza amabega. Nange nakize anti ekitegeeza omuntu ekisooka ku mazaalibwa go. Tewandifuddeyo wansoose n'olwana ku kintu kimu. N'osibira olunaku lwo n'olusigira ate n'olukweka. Abamu nga twamadde okuzoogera zaayitawo dda. TikTok kw'obeera. But it's my February babies. February babies. Noteekako n'ennaku z'omwezi. Banne ku birthday yange njagala birabo. Kyalimu ebinyimba. Akusa bubi. Bwe bayite ne that's a gate. Njagala birabo era nze birabo. Mugenda kusinkagana. Birabo atalina birabo tojja nga nnya ogwokubiri tojja. Ogwo mulyango gwoliko. Abaana b'obuwala ne mwama adde okutunda. Mulyango. Kati okimanyi waliwo kye bayita ba gates destroyers. Abazikiriza emiryango. Yabeerawo ng'ateeza emiryango gy'abanne. Era Bayibuli egamba Isaya 28:5 n'olw'omukaaga nti omugezigezi ayimirira mu mulyango mulwanira olutalo lwe. Talinda balabe kuyingira eno. Ate abakube nga bazza bweru. Kanyirika lyawo. Era ne kipa naye ebyomusi bituyigiriza ebyeggulu. Kipa ayimirira bweruwala ino. Weebale nnyo. Tayimirira ate mu mugogo. Mabega wa. Ate waliko kikyamu. Ati. Kati nze olaba birthday yange mukulu ddani. Kati actually ako nange nakayize omanyi ensi y'omwoyo esinga okuyigiriza. Manyi tubadde nnyo twejagajaga. Ngenda kuzomezi bweziti ebanjira. Nekyandibadde nakyo kyandibadde kyamagezi birthday bw'oba ogikuza leero either n'ogisaako emabega oba n'ogikuza mu maaso. Ate n'abagijjako ne babalondemu bw'oba osazeewo ogikuza. Bane mukawulidde abamanyi birthday yange ate temuganyiga n'ebirabo yani babingi ne bisabirwa. Abagimanyi lugaswa tugikuze abagimanyi otunayisaawo tudamu tugikuze n'abatagimanyi bagimanyi. Confusing start. Confusing start. And so kye bayita seasonal food given at the given time. Ti waliwo ensomesa ejja at the right time. Ekirala revelation given in the right season.
era kikiikirira okubikulirwa okuweebwa mu biro ebituufu. Yes. Ate era ekyo food given at the right time kisobola okukiikirira timely instruction from God. Okategedde timely instruction from what? Ekiragiro ekiri temporary nga si kya permanent naye nga kivudde timely instruction from God. Ekiragiro nga si kya lubeera naye nga kivudde wa Katonda, kijidde mu kadde ako nga wakikuweredde siga wekirina okukolera. Siga mu kugula ebyuma ebyo waliwo omukisa gwo. Togenda kulinamu akawoya, togenda bba okugula byuma. Bw'olindalinda mbootonda sikiwulya ate n'osiga mu bbanga erijja osigidde bwereere. Obudde bwayitawo dda. Food given at the right time. Era oli baba ekyo nno kyali kibaddewo ekyawandiikwa ekyo gye kiri. Matayo 24:45. Eyogera ku food given at the right time. Sebo ne banyaba bantu amatu magule muwulira. Yes. Mubiwulira bino kati mazze sebo ebyo biweddeyo. Kituufu obimazeeyo. Naye nabo tebakuwezeza bakwongeddeyo ebirala wano. Nakugamba nti nagamba nti what does it mean? Famine enjala. Ekyo nakibuuzo enjala ekikirira ki? Bayigawo omuntu asobola okulota nga alumu enjala oba nga alaba enjala egudde. Ekyo kitegeeza you lack the word of God. Amos 8. Nze akirabye. Katonda wange toyina kigambo kya Katonda. Mbadde mmanyi ku kyala watabaawo kigambo nze mba nakyo. Oba ekyalo kyonna kikalu nikola ekyalo kyonna kirumu eki mwenna muli baki muli bayala bayala naye enjala yaki ya kigambo kya Katonda. Ekyo ekirala kisobola okusongera kibayita spiritual dryness, obukale obwaki obw'omwoyo. Nali kusomesa ku spiritual dryness nayo njiri tewatusomesa okikoonako nnyo jagyetakwa naye enyuma kuba practical. Nga watukolere ey'omulokole talogwa. Omulokole talogwa. Enyuma kuba practical. So spiritual dryness. Kati ako mukategedde akenjala spiritual dryness. Amos 8:11 tolina kigambo tolina olimu okubulwa kw'emmere ey'omwoyo. Ate ategedde nti emmere kati abamu balumu enjala azukkira ku kitamu kya mmere. Bino bya mwoyo. Enjala girabidde mu mwoyo nagyeramuye. Ama tugende ku kibuuzo ekiddako. Anagamba nti how do we eat food spiritually? Tulya tutya emmere ey'omwoyo oba mu mwoyo? Naye naawe kimanyi mpaayo ku answer. Tulya tutya emmere ey'omwoyo? Yewedde otusomesa wano. Soma ekigambo kya Katonda. Soma ekigambo kya Katonda. Ekyo emmere oba ogirina. Nsumba wayo nankungeriza nze zange zemmanyi. Omanyi Bayibuli egamba ekyo ekiraba bw'aba akyagala agende mu kubikulirwa 1:3 gamba wa mukisa yasoma ekigambo kya Katonda. N'okusoma ekigambo kya Katonda kimpeesa omukisa. Abantu banoonya emikisa naye tebagira gugo. Okusoma ekigambo kya Katonda kimpeesa omukisa. Abantu banoonya emikisa n'atambula n'asabira omukisa. Soma ekigambo kya Katonda ogwo nagwo omukisa guli awo. Ekyo kimu reading the word of God. Ekirala abantu bano baagala nnyo okubeera mu bantu nga bawulira ebigambo ate baagala Katonda akole ekigambo kye. Kati ogenda kulira otya ekigambo n'ebigambo weeyawuleko. Funayo obudde bwo nga obona Katonda owulirize ekigambo kya Katonda. Okweyawula kwa bika bingi. Waliwo abavira ddala mu bantu n'abako gy'agenda, waliwo abeetwalako mu kusiiba, waliwo okweyawula kwa bika bingi. Awo nawo ndowooza obeera oli hearing the word of God. Balumi 10:17 okukkiriza kuva mu kuwulira. Kuwulira ki? Kigambo kya Katonda. Kati gwawulira bigambo obazeemu awo nakalizo answer 2 reading the word of God. Hearing the word of God. Engeri endala gyosobola okulya mu mwoyo n'okugabana ekigambo. Kuba woogabana naawe ate weeyongera okukkuta. Meditating and practicing it. Ate n'obakugabanako naawe n'obako gwokiwa. Oliisa naye naawe okola ki? Naawe n'ofunamu. Ekiringa omanyi omuntu bw'osonga mu mukula bwe nkusoze mbwe nti. Oluzina engalo ezinkoze enti. Naawe zikuddidde. Kyekyo. So kati ekyo nakyo weekiri. Eyo nayo ngeri ndala. Naye nze ndowooza nti n'okuwagira omulimu gwa Katonda nayo kisobola okukkusa.
munsi y'omwoyo okay lwansonga nti buli woteekamu simanyi kino kiri ku buli muntu buli woteekamu Katonda afuba okulaba nga akukuumirawo kati akukuumirawo atya akusindikira abakujjuza okay nayo ngeri nnungi ey'okuba nga olya mu mwoyo kati endala zinyogamba nti believing and obeying it okukikkiriza n'okigondera kuba Bible egamba Luka 11:28 wa mukisa oyo awulira ekigambo kya Katonda n'akigondera n'akikola sikukiwulira n'okirekawo ebintu ensonga ziizo muziwulidde bw'osobola okulya mu nsi y'omwoyo oyo omweddiddemu oyo omumaze omumaze oli n'agamba nti what is the difference between new yeast and old yeast ekizimbulukusa ekipya n'ekikadde kati Bible nayo byogera obyawulira myaka era waliwo ennyiriri aziraga zisongera old yeast ne new yeast kati old yeast esonga ngenda kwawulira kitwale nti omuntu mukulu yetinzeemu akatebo mu mutwe gwe eno waliyo old yeast eno waliyo new yeast kizimbulukusa ekikadde kiri eno wali kizimbulukusa ekipya kiri ku mukono gwe ekizimbulukusa ekikadde bwe bulamu bwaffe obukadde fe abalokoka bulamu wayenderanga mwasulanga mu bbaala mwewasamiriranga ekizimbulukusa ekikadde ezimbulukusa ekipya bwe bulamu bwaffe obupya ati bwotambuliramu lamu bw'okusoma Bible obw'okubulira enjiri obw'okutya obwenzi obw'obutagenda mu ssabo onfunye endowooza eyo ansemu enjawulo emu kyekibi ekizimbulukusa ekikadde kyekibi wali mu bulamu mu kizimbulukusa ekikadde nalinga sitya kibi nze nga n'ekibi tuli tutya mutambulira wamu ate eno obuzimbulukusa ekipya bwe butuukirivu kati wali obutuukirivu bwenjagala era ekibi kinkola bubi onfuna ndowooza nkuwulira bulungi ekizimbulukusa ekirala ekikadde kwe kutambulira mu mubiri zi fresh ogoberera nnyo omubiri kyegugamba okola ng'omubiri gwe kyegwagala mubiri bwe gusaba nakigudde ng'omuno bati bagamba ng'omuno agamba ng'omufata ng'enjogera akakati bwe gusaba walagi ng'omuyigga nga muyigga bwe mba sinnamunywa era mpulira ekirokoloko kya walagi ati sogana mbaane basiya ne bakuyisaamu weebale nnyo kyokka ate kazimbulukusa ekipya gwe mwoyo kati nfugibwa ki ndi wa mwoyo era kyolaba qualified to be called a child of God kati nyota gyofuna ye ekigambo yes tokyafuna nyota ya walagi kati nfuna ya kigambo simanyi oba gwe nawe kikuba muli mbera ngo n'ekyo akawa ndikuba kenjagala njagala kasomako nina ekimanja nina scripture gyenjagala njaba kugitunulako manjibwa onfuna so kyekyo enjawulo yeeyo enjawulo bagiba wadde ekizimbulukusa ekipya zimbulukusa ekikadde ebibuuzo bya leero tubizzeemu bulungi mpozi musumba nga alinako amatanda gy'abasibirira tubasiibule entanda gyembawa mwekumi ennyo mu kigambo kya Katonda kigambo kya Katonda ge maanyi era Pawulo agamba nti nze am proud ayenyumiriza nnyo okubeera omulokole kubanga kyamuletera okumanya ekigambo kya Katonda okukisoma okukikola ki kino naka kyembasoma Bible mugisome yengeri yokka bw'ojja okuwangula sitaani yengeri yokka bw'ojja okuwoomera obulokole ng'osomye Bible atagimanyi weerimba era tolina kyoli mu bulokole tolina ajuza namba ate nebbanga ttono lyenkuwa ng'oli mu bulokole oli most likely okuddayo oweekutte ku bisubi obudde bwonna bikutuka soma Bible era muno nyenye wali Bible Judith nkutumiddeko mu linnya lya Yesu amin atutuusizza eno ababe n'otuuka eno nga tonnafuna kibuuzo kyonna tukwagala nnyo akifunye comment section giteekewo batambuza akatambi kano tubasiima nnyo abatwagala basubscribinga olino n'abakubiriza nto subscribinga naddala ku podium balaba nnyo nga yo tukagambira bana bipo subscribe share mukama batwagalire nnyo akatukome wano olunaku luno oba mu video no katukome wano naye tujja kubanga tukola story ndala mpitirivu nnyo bweziti obanga ofunye ekibuuzo kyonna musumba gabe ennamba ye export gabe ennamba
comment section yebawo nakambe tuli very attendant nnyo tugitunuliramu nnyo comment section netuba nga tudambula ekibuuzo kimu nga mutubuuza so wonna gwosobodde okuyisa obubaka bwo kikole butuuke gye bulina okulaga bujja kutuuka tujja kuba nga tukuddamu otherwise zaba saa 2 kitundu paka sawa 5 the podium where voices shape tomorrow temusuwa mubeereyo okuva ku Monday paka lunaku luba lwakuna. Bye bye. Export TV to the world.